21 questions, Evelyn Mike, Success Voice on the microphone. It's a brand new week. Mbakulisa yo mu weekend kulika yo no dala. Gwaina business ngina kubanga nkujjukiza Numida ekagenda okusobozesa okubanga business yo ekutambulira bulungi nnyo. Tulina ba fake friend bangi nnyo. Ne Numida ye best friend wo, ye muganda wo yatagenda kuvaamu olunaku n'olu. Kyotaka kukola gwe alina business genda bugenzi ku Go Play Store o downloading app yabwe eya Numida so kubanga we wola sente musawa 24 Toyota Kasimba line, Toyota Gabalia LC, Toyota Kasimanga balwa ya chairman stamp simanga bichairman tayan stambigide ku Numida simu yo yoka ndaga muntu yo nosolo okubanga ate ofuna akasente. Onako lwalero tulina mwana mulenzi Lati Neika aina munne gwatambudde naye tugenda batumbuuza kati ono tumbuuza ebibuuzo bimeka kuba 21 questions kati ono tumbuuza ko bimeka akatono ngenda mwogerera tofaayo anti kati ebibere bimeka bere bina nga bina bisatu bamuyitani bamuyita Mimi muwala kakazi bambi kakyala choka bandaye kikyasinga okwagala asinga mirembe ayagala nnyo emirembe gye n'omuteekaawo neyeyagala so kati muntu alina emyaka emeka kalina ndoozi emyezi nga 4 mupulaninga ddi okukasala mukali tukakola ki okukasala mukali si wakuliibwa ono eno si gundi rabbit it is called a chinchilla rabbit chinchina nkajukira okukasomako chinchilla rabbit otera kuba wakasomako nakasomako ka chinchilla rabbit oli otya? I'm good. How is music treating you? So far not bad. Why now limbo trendinga bogambi ku TikTok awo nchimiza amina you're well? Yeah, I'm good. Bintu che bisizo kuchallenginga music industry musically bingi of course abayimbi tuyita mbingi nga tutandika endongo obimanyi yes struggles nyingi okusookera ddala kitandika na production tusomozebwa nnyo okuyingira mu studio kola ennyimba ebiseera ebisinga kiba kikwetaagisa okuba nakano nga kawera of course kasente kati ekyo nakyo kisomooza abayimbi abatandika bingi of course abantu okukutegeera tuko ekiseera nga nsobola okujja wano nembonga naawe Evelyn netunyumyamu emboozi nontegeera so it takes time. Takes a lot of time. Like 4 to 3 years. Obadde oyimbira okumala emyaka 3? Yeah. Ng'eddoboozi eddungi tetuliwulirangako. Emyaka 3? Muli bazibu bakumatiza. Muli bakunnyonnyola nnyo. Amanya amatuufu gwani? Amanya amatuufu bampita Mwanje Hamza. Osobola okungamba emyaka gyo? Sinabuze. Olina emyaka emeka? I'm 26 years old. Awo ku 26 mangu okugana naye okutoka mu 3rd floor mugenda kwanga musikanga nga temusobola kwogera abavubuka nga bayimba obulungi abalayiko obulungi mutera kuba ne Sugar Mami wena Sugar Mami alina kuteeka mu sente munaye mpambana ne tiimu yange naye ngira ate mwayigaako yenna ayagala okussaamu sente twaniriza nga Sugar Mami n'emikono ebiri nga Sugar Mami oba ze nalinnya ki oba linnya ki nenga twaniriza yenna yali yagadde okubanga ayamba kyayambye. Okay. Okuva ku luyimba lwa Game Over mpaka kati version ki awo wakati awo gye wagamba eno kanjisuule nsigaze eno gye nnina kati gy'olina kati saawa right now. Kati nze Katonda yantonda nga ndi musically versatile nkola buli kika kya music kati ekyo kisumbuwa nnyo omuyimbi kubanga kiremesa abantu okwa-identifyinga be watuufu ogwa so nasalawo ne ngamba let me drop the other versions of me be it dancehall be it what nsigale ku genre emu ya music gyemba nkola kasoko mpemawo dancehall line kweyo dancehall line ntabula omuziki eraga nsakata mpenja noonya kawenda amajja nze nfata ebizibu teeka wabbali gwe gamba n'abali engoma tuzimeketa ng'amapeera kati oddamu ddyo tuwaayo oluyimba bwe lutyo olwa dancehall maybe with time nina kusooka kuggumiza bantegeere nti wendi olyoka otuwe mbe nga nkyasobola obbakyusa nga mbateekawo nawe njagala kintu ki kyolowooza bafaani bo kyebatakumanyiiko bafaani bange nga bingi batakumanyiiko okay bandibadde surprised okumanya nti obikola ne bagamba bulijjo lati nebe nabe abikola tebamanyi nti abantu abasinga bawuliza music wange tebamanyi nti ndi musirifu
wabula bannange okuba omusirifu otegeeza ki like abantu nekyogedde kituufu abantu ebiseera ebisinga basuubira abayimbi okuba nga tuli jampe tolaba babuuze waneeno nze sobola okwera mu lumbano nesoogera actually kisoboka tolaba kati awotandisa okunzikiririzaawo nange kyoba nkukiririzaawo naye muna abantu takimanyi nti noli musirifu yeah but ndi muntu nnyo omusirifu ennyo njogera ogamba nnyo otegeeza kimbuze siri musirifu nnyo kannyo ndaba okwongezaayo bwe toli nnyo Evelyn sikiwa mbuusabuusa lwakuba munkozesa nnyo essimu yange mbuusabuusa obusirifu bwo muyimbi kigo wandiyagadde okukola naye collaboration bangi abayimbi bangi abaakabi mwana bangi nnyo naye nga negomba okukolako ne Queen Shiba negomba okukolako ne Fikfa Maker negomba okukolako ne Dr. Jose Chameleon bangi nnyo so abamenya bamalayo kuba abayimbi naye mu bantu boyogedde nga ndaba ba generation yeri etaliiyo kati muyiyo oyagala kukolako ne baani baani abali mu generation yange bannangu n'omwana oyagala kukola anti labayo Avapeace tomulaba Mimi Kampala tomulaba anti mune nyinzo boogerako Gloria Bush tomulaba anti nyinzo boogerako naye nga bo balabanga bba batali mu generation yange ya music nga bali mu eri wabalimba kati bali mu ene yiyo kati abo boyogeddeko bali mu ndala kati ne bano Avapeace ba Gloria Bush nabo kati bali mu ene ya mu eriko yes okay kale for now omukyala nkuba nyimbira obulungi kati wamita Tracy Melon nali yagadde oyimbako naye Tracy Melon bonna baakabi Avapeace era nali oyagala kwokya bambi nkulaba otandisa ogamba mbu bonna bakazi baakabi nze saawa mbuuza nkugamba ekintu eki njakola ne lati ate lwaki mba njogera abalala musimanga ate Fikfa Maker wakabi ate no wakabi bangi bonna nali yagadde okukolako abalala naye abasajja buli basajja tolina choice no choice njirina era nina besoogedde naye katulaki oyogedde kubanga benjogedde yogerayo kalo Melon gwamulese wamma kale kankukoyo omulala omu nali yagadde okukolako ne Mudra ani omulala ani awo omulala oyinza okwogera taata nkolera birekeko maawo wala wandikideko omuntu oluyimba n'oluyimba ng'oluyimbidde oyo omuntu naye nga takimanyi nti wali oluwandiise nga lukwatagana ku ye yali ani luyimba ki nyinza obutaswala mwogera oluyimba lwaliki oluyimba muluzanyeeko wano baluyita bwoti lwalaavu bali bakumenya omutima bannaye mwana nali hapa ate munaye nali nnyumya ku ssanyu bakusula mukwano bambi are you in a relationship? No, I'm currently not in any relationship. Kati ayinza kugamba mulimbi Evelyn sirimba bayiza mpe simu yo mpe simu yo akuba eri wala tukebere mu WhatsApp ntekemu akantu search I love you oba tugirese mu motoka tesigadde mu motoka mpa WhatsApp ntekemu akambo search I love you bekaba nga tekali ku maamawo oba taatawo oba baganda oyogedde bulungi oyogedde bulungi tosobola kuba nga toliimu no for sure kale Evelyn siri muntu alimba munanga I'm not in any relationship kati kangambe ekintu kirasooka okweyambula kukkiririza mu basajja ekyo kyo nakyeyambula ate lwaki kati newonangamba ebigambo 10 pozi ngo biteddeko ssente awo nja kukkiriza naye ebigambo byeyogera kati bidikwale n'olwata kati mpozi ngo oteddeko wane mutwalo nga gyeyijo giijo nonga kinjogera munaye Evelyn kitoofu ninakugulirira kukkiriza amazima go abasajja bwe mutyo sijja kusobola Evelyn Do you think you're underrated or people just don't understand your music yet? I wouldn't say I'm underrated. Era sijja gamba nti abantu tebategedde music wange because right now I'm having an audience ewuliriza byennyimba I think nganze omuntu nze abadde sinnajja 10 ku kinnaakyo musically badde n'ebintagaza bino na biri but I think with time I'm going to grow with my audience mpola music bamwagale bamutegeere kiki kikusanyusa muki ngachi kyonna generally your life what makes you happy? Being peaceful, having my freedom. Kyobula otambula ne mimi freedom ekola buli kyenjagala kyekisinga okunsa kyagala kirimu kinaki
Ebyoyagala tobimanyi. You see men don't even know what they want. No, not that. Abasajja tobaagala generally. Kyoyagala kale ngamba ebintu nga bibiri bwe mba wakusanyusa ssaawa zino. Sobola kukolera ki? Nensanyuka. Ndowooza era kano kakulu. Nze mbanga kuwa? Ogambye ng'osiimye okubaako ky'okola. N'okateeka wano Evelyn oba obikoledde. Linda ako kasooka nkubuuza ekibuuzo. Naawe olinga wale basajja abagamba mu omukazi alina contributinga 50%. Tokikola kuba oyinza okuggwa ssaawa. No, si ekyo, but I think okuyambagana of course kulina obbaawo mu relationship. Okwenkana wa? Tekulina kupimibwa nti ku percentage eno oba eno. Asobodde oyamba ayambe in a relationship. Ku ssente ne fame kyeki kusookera ssaawa zino? Ku ssente ne fame. Ssente. Sente ekola mangu fame Evelyn. So wewe nasooka funa fame. Nasooka funa ka sente. Kati nkuweyo example y'omuntu yalina ssente wano fame n'egaana. N'akola buli kimu n'akola buli kimu. Njamu kugamba omunzijukiza n'enkugamba nga tuvudde. Kuba erinnya ly'eppanvu nnyo nizo liwandiika n'ettagwa yodde waffe bugenda. Nga yakayinamu ka fame. Yakayinamu akasente. Kasente ko yali akayina. Ne ka fame ne kagaana. Akafame ne kagaana nga katono nnyo abamumanyi batono n'agezaako kubanga mpaka bwe yava mu ggwanga lino. Afuluma abaviira gye kubanga sente ze mwali mulidde nnyingi nnyo. Twogera amazima. Industry eno yeetaaga kubanga olina talent oba ng'olina connections. Industry yeetaaga connections. But industry yeetaaga nnyo omuntu ali talented at the same time ng'ate ali connected. Byonna ebyetaaga. Byetaaga, but ali connected asobola okubeera ow'amaanyi amangu okusinga ali talented. Yeah, because examples tuzirabyeko nnyingi nga even nawe oteka kuba olina bw'omanyiyo oba toboogedde ng'omumanyi ayimba ng'ali talented nnyo. Bamaanyi bajjanga wano. Yeah, naye nga bambi bikyali wano nawali. So I think connections kikulu. Kuba n'oba olina talent era still connections ojja zeetaaga. Ng'oggyeko okuyimba, ng'oggyeko music, what other things are you building outside? I'm into fashion besides music. Ndi nnyo mu fashion. Ndi mulunzi. Ndi mulunzi kano kalaba kano kalinayo Buganda bwako. Kabanga kasente meka. Kamimi kano. Kati kano nga bw'okalaba wano tukatunda 8,000. Akakantu. Ng'oseka. Kalina kilo mekezi. Si kaamuno obunonze mbujja Germany. Ekotedde Evelyn. Naze kusanseko. Kati obujja Germany otya se. Mbusuubula nange, mbusuubula wala. Bulinnya meeri oluusi nnyonyi okujja eno. Okumanga weekubye jje. Kati akava Germany kodule 8,000. Kati gw'omanyi mmeka ze nkajjayo. Mbujjayo buto ddala. Evelyn tosimasima bizinensi yandeka. Atosazeewo jinga. Kati nkoze ntya okulya ku mimi? Ku mimi? Ono ye tojja mulya, ono ye tebamulya naye ninayo bw'osobola olya. Kati ono tugenda mulya ddi? Bw'anaakufaako nga tetumulidde. Alaba munnaye entuuko ye etuuse naye sikiwa nti waakufa kati. Lifespan ye ya myaka emeka? Kati ono asobola owangala up to 5 years. Gweta akantu tukali. Vamwe yo. 5 years akantu tukali. Oyagala kalira njagala mimi. Impozi ya chinchina. Chinchilla rabbit. It is the breed gyali. Wala badeko kusajja abantu bagamba vayo. Tekintuukangako era sikisabirira. Kaluma. Akavayo. Vayo. Kintu kya kibi ekyali kikutuusako ku stage. Zinalinguddeko ekigo. Nze yali excitement natuuka ku stage nga ndi very excited nennemererwa oyimba obulungi. Ng'oli ku kyolo. Excitement nali sisuubira nti bagenda kuba oluyimba lwange bampite nnyimbe. Ate wali ogenze kola ki? Nali byange. Nali mpiseemu naye nkunyumirwa ng'abalala ne bajja bakuba oluyimba lwange ne bampita. Kyali kivulu kineeka. No, tekyali. Actually twali mu bbaala. Ayo tubikolanga. Eyo tubikolanga. Luyimba ki mu nnyimba z'olina lw'ogamba nti luno oluyimba speaks a lot about me oba lutegeeza kinene nnyo gye ndi? Sinnaba kulufulumya. Baluyita ki? Bati ndulina baluyita mandate.
Mandate pose kategeza ki? Mandate means permission. Ani yakwa permission? Ojjaka ulira Evelyn, ojjaka agala na. Mukwano kati nkulese. Abaya bayimi muli bazibu. Nyinza okuddamu okwagala okunonya nga sikyasobola kufuna. Kati soko nnyonyole mandate kategeza ki? Ongambe permission. Ani yali yakwa ali gwali osaba permission, oba ani yali yakwa permission? Okay, oluyimba olwo lwogera ku love situation gye nalimu with a person. Naye nga unlimitinga nnyo okubaako byenkola naye. Naye? So nga wali waga otambule naye mu public? Ebyo byonna kutambulako naye mu public kumumulisa naye nga yeebuzaabuza. Ngewaba wagendayo wakola oti? Nga sinaba munnange omanyi abakyala muli bazibu. Tetuchevuga speed. Togendangako waabwe oyagala omwana abandi omutambuze ku street awo buli omu alabe nti no olyoka omusuulira akatale. Akatale wabanga naye yali yasalawo kuba nange ate akatale akabalala bakyakaagaza. Tonabagendako waabwe eyo mubiveeko kyoba tubapostinga tubateekako emoji mu face. Ne mutussaako wali twerabe ffekka. Bali bakakozeeko. Mukakola Going experience. Muli baka. Going experience nene muganda. Muli baka Evelyn. Limba ki ku nyimba z'olusinga okunyumira? Nyimba zange zonna nzaaga n'oluyimba lwensinga ddala okwagala. Baluyita Munda. Naye kati omanyi ntandise okugattagatta. Wenabira no nga nyina story. Munda. Munda. It's called Munda. Sima kale ndwagala because of the words of the lyrics nakozesa mu luyimba, the feeling that I attached to the song. Ya binje bidetera okulwagala ne moment gye nalimu we naluwandiikira. Ngenda ndubulirize. It is a very beautiful song actually. Ku nyimba eziwa no Uganda sawa zino currently. Mpa nyimba zo 5 zoyagala ezitali zizo. Okay. 5 songs. Njagala nnyo oluyimba lwa Biniganta. Plenty. Plenty. Balita when not to you. So ra plenty. No rera still. Okay. Not to you Biniganta. Njagala nnyo oluyimba lwa John Black, Angela. Okay. Angela. Njagala nnyo oluyimba lwa Power Boy oluyita Nalokinga. Nyumirwa nnyo oluyimba kyawe era lwa Biniganta baluyita Wendi. Biniganta olwedde wamwogedde dda. Muveeko. Yogerayo olulala. Evelyn baba. Njagala nnyo oluyimba lwa Rafik Fameka Champion Girl. Owasigaddeyo olumu. Kozo gambye olwanya nga temuli? Nga temuli lulwo. Oli wangambye doyaga nnyo Munda. Munda. Kati ntegedde woogwa. Olusembayo. Olusembayo. Temuli mu luyimba lwa mukyala mwana gwe. Luyimba ki? Sinalaba omukyala kalankuba luyimba budde buno oluntuuka ningamba nti luno ayinza kuba ani. Natusimiro ni gwoyogedde kutana luyimba lukutuuka. For now talinaawo. For now sirulinaamu ngamba nti luno luntuuse. Saze kulimba jjukira Evelyn. Era obadde onnimbanga olabanga nti oli mu relationship. Bali bakaseeko okukyusa genre gy'oyimba okufitinga mu genre esinga otambula ne Uganda. Ne bagamba ebyoyimba biveeko dda mu bino bibitambula bino biri kaki. Bali bampabizaako ate n'empaba ne bigaana okukola. Nodda mu bibyo ebyotegeera. Bampa byako ko ne mbiyimbayimba ne bigaana. So nenzira mu kyange ekyentegeera. Alright. Nga tumaliriza ennyimba zo tuzisanzeewa. Okay. Enyimba zangu sozisanga buli wamu because my music is everywhere. Ku digital platforms zonna music wange gyali. Latineika enyimba zange zonna gye ziri beat Apple Music, Spotify, kazibeeze ne Uganda music wange gyali. If you love to reach out to me, ndi ku TikTok Latineika, I'm on Instagram Latineika. Kuliko booking number? Yeah, booking number. Yiyo, wagikwata? Nzagikwata.
siwula tugende siwula. Otherwise, sanyusa nnyo kubeera ku Wanene ku Spark TV ku 21 questions. Thank you so much for having me here, Evelyn. Always. Why now oluyimba nange njagala nnyo ba star ba trending. Alatine ikami rhyme so hard dada. Ono Evelyn yalito badada. Bagambo kalyada kadada na kalyada na yatenda batekada. Chokana luli kangamba. Mukanzi jenkuje muwambe. Zeneni ndanga we angambye teyalabise miso wakate jinjulike nako azebya kwisoban Evelyn kankubide kale neyongera okubajjukiza wama okaliye wanumida kajja kudda owuliza bintu byalaki genda ugenzi ku Go Play Store downloading app ya Numida Gwalina Business osobola kubanga ate business yo ojongeramu ensimbi osobola okola amatabi ag'enjawulo Numida aliwo kubanga yamba gwe alina business okubanga okulaakulana munange tobereyo n'okaaba nga omuntu asobola okuwola ssente wali nga wetakabata zisimu yo ndaga muntu osobola kubanga ate ofuna akasimbi akugenda basukana olunaku olwaleero mbagala nnyo mwera